mwe buvubuka mmwe abaliranye abayimbi temuli bayimbi woba oliranye bebekulu toli bebekulu genda okola erinnya eriryo bajja kukwata ojja kumanyira omuntu omanye mwe buvubukamu obutambulira mu bayimbi mulooza abayimbi be basinga okubeera ab'ekitalo wano lino eggwanga lina baprofesa bakola eddagala lya sirimu naye tobalaba tulina baprofesa bannasayansi abali mu barracks ez'amagye bali mu gata chemicals kali gojja kulooza ati omuyimbi gw'otambula naye wa kitalo mukwana bajja kujjayo bwoti ove mu group osigale wekka ojagga kaaba erefujja lye mukola that excitement jembalaba yekivubuka mukubanga alien skin ali ewantu you want to pretend it gwe alien my brothers ensi tekumanyi okutambulya kwa alien skin toli alien skin we shall single you out state yekuseeka ekifuba ojja Chovola aba bebekulu bejja ku gangs akumibwa maje bebekulu aina state parastato ya government bebekulu is protected by military police na ina state zifuna ganga edikeza akumibwa maje because baachiraba nti okubeera n'abavubuka bangi emisango sipapa jaina siye yajiza most of the things bibasi sipapa nebimu beyatambulanga nabo babikolanga tamanyi. Control your people. Abaana abo mubatuze mbabuulirire. Omugambe nti wange bwoba otambula ne kamiliyoni toli kamiliyoni. Kamiliyoni asobola okuwona omusango wano gwe tosobola. Ate musango ki? Nze kamiliyoni musanga nnyo. Nze taata wange and we are critics. For mulimo gwaffe kwogera mazima. Kamiliyoni musanga nnyo. Nakoma okusanga kamiliyoni ku white party. Kwazi kamiliyoni yanyimbira bulungi. Era ne tunyumya ne kamiri. Nemga kamiliyoni ebyokuyimba byo bimanyi. Nayo manyiti amayembe ge gasula concert with a fit off. Because physical abantu bano ba kamiliyoni ba bebekulu mu buntu bantu. Nze wano nayisamu bebekulu eggali. Bebekulu yajja ku graduation yange na panescent. I know bebekulu era bwe musanga mu bala era mwetu lya nembwa mukulu wange akoko kayitamu niye kati tukole kiddako. That's the relationship. Kati gojja ku various neke ebinyu I will put you where you belong. Nze saa kumanyira nze zo ganga zamwe bajja gendo kuba mu state house nganze seko bana njajjijjayo mu motoka naye anaabaawo ekyejo government kyeba kuzizza mbu because you are mobilizers mbu president watuuka mu kalulu momo mobilize gwe sazi bintu bya violence nze am a law abiding citizen nze kyo atonda bako ku police nze nyendo okola ebintu soka kwebuuza nze ninga kapa esoka neteeka yakakono bweti so efujjo ddyo siriwagira and I will never support violence kwa manyi esobola okukola era those who are hiding under those gangs mukozesa bavubuka ensobi mbutugenda tulumbe bali tubakube ne mumala ne mukola bu video nga mwewana your time is up nze nina wo munene je nabadde nga ne yebuze kitu kyekimu but how can this happen? I swear your time is up. They will round you off. Mujja kuba mwina we mutudde drone zijje. They are going to round you off. Dine gwanga lirabye. Sobi yaliwo. Zebula yaliwo. Waliwo abamaanyi awo. Gwe tuloza ati esigo oyina satu. Oyina esigo ezo. Munsi teri kipya. Bye mwagala okukola besiko baba bikole Colombia.